eyo yembeera eri wano e Nakasongola mu kitundu kye bayita Kalungi bwe baatadde laale y'omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu era ye yawo laale n'omukulembeze waali amannya n'eddoboozi batoke yenze munnamu. Ekintu kye mulaba wano eno luno luzzi gegana amazzi abantu ge basharinga n'ente. Ne Kampala mutabani wange mwina myaka 18 19 20 plus ffe baatubako emyaka gyammwe egy'obuvubuka tufuba nnyo baleme kubbako mwe bato baffe nammwe batabani baffe ne bawala baffe ebiseera byammwe eby'omu maaso. Baganda bange gibadde emyaka 40 40 years nziramu gibadde emyaka 40 40 years. Oba oyagala ntebe genda ogule entebe naye n'entebe ziri mu guleedi oyinza ogula yebwayise oba eyekatwe oba eyawali kubatabata naye waliwo entebe eziriwo ebyo nga nazo za njawulo. Entebe ya Museveni giveeko tojja gisobola. Olunaku olwaleero ekibiina ekya NUP bwe kifundikidde wiiki ey'okubiri wakati nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu awenja akalulu. Lunaku olwaleero lunaku lwa kutaano wabula agwawukanyeeko nga ku mulundi guli. Ajjukira nti ku mulundi guli olunaku olw'omukaaga ekibiina ekya NUP akyagenda maaso n'okubeera nga kikuba kampeyini wabula olunaku luno olwaleero bwe kityo bwe kikomekereza kampeyini zaakyo eza wiiki ey'okubiri era nga olunaku olw'enkya ate waliwo activity endala egenda okubeera ku kitebe ky'ekibiina ekisangibwa e Makerere Kavule. Byonna tubikuleetedde olunaku luno olwaleero. Ajjukira nti abantu bangi naddala ababadde bagoberera olukuŋŋaana luno olwabadde wali eri e Nakasongola naddala nga bayita ku mutimbagano basobodde okubeera nga basalwako olwa intaneti nti bujaama bwagenze maaso n'okubeera nga busukka wabula atukuleetedde byonna nga ebyabadde wali eri e Nakasongola. Byabadde ebintu bingi. Twalabyeko omukulu akulira oludda oluwabula gavumenti Joel Ssenyonyi alina bye yakoonyeeko n'agamba nti ekizibu ky'e Nakasongola kye basinga okubeera nga bamanyi kyakubba bululu era nga abantu abo be bakozesa obanga ababakozesa ne bababbako obululu be bantu be bamu abagenda mu maaso n'okubeera nga babagobaganya ku ttaka lyabwe era nga waliwo n'ekizibu ekipya ekyagenze mu maaso n'okubeera nga kimerukawo. Byonna atugenda kubeera nga tubyetegereza. Mu ngeri y'emu leader of opposition yayogedde ku kyeya ekikukunadde wali eri mu bitundu eby'e Nakasongola asonga ate mu ngeri y'emu omubaka akiikirira abantu b'e Nakaseke South amanyikiddwako nga Lutamaguzi Paulson naye yageze maaso n'okubeera nga naye alaga obwennyamivu nga bwe yakyogedde olunaku olw'eggulo wali eri mu bitundu eby'e Nakaseke. Ne ku luno azzeemu n'akinoganya anti singa Mwami Museveni kamutanda n'azannyira mu bululu bw'Abannayuganda agenda kubeera nga atulaba akatuvaamu. Mu ngeri y'emu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo nga bw'omanyi omwagulanyi bw'akutte omuzindaalo agenze maaso n'okubeera nga ayogera ebigambo era nga bulijjo waabyogera byasooseeko agenze maaso n'okubeera nga abayimbiramu kayimba ki atugenda kubeera nga tukeetegereza. Ayogedde ku ngeri Mwami Museveni ajakozesamu Bannayuganda olwo nno n'abateekamu obusosoze naddala mawanga akooteeka agenze maaso n'okubeera nga aseenya police akooteeka n'ab'ebyokwerinda bwe badde bamukugira okugenda maaso n'okuba nga asisinkana abantu b'e Nakasongola. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo avuddeyo n'akinoganya mu lwatu n'agamba nti mu Uganda empya gye tugenda okugenda maaso n'okubeera nga tuyingiramu mu mwaka ogwa 2026 omuntu okuyingira mu magye g'eggwanga atekyetaagisa kubeera nga ova mu regioni emu buli kitundu ky'eggwanga ky'onoovaamu ogenda kubeera nga oweebwa omukisa. Mu ngeri y'emu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yakitegeddeko nti abantu b'e Nakasongola balimi ddala era nno atalemye kubeera nga
nga asenya ku byobulimi era asuubiza okubeera nga abissa ku mutendera ogw'ensi yonna mu ngeri y'emu agenze maaso n'okubeera nga akoona akungeri Mwami Museveni ajatufuzeemu obumbula okumalira ddala emyaka 4 tugenda kubyetegereza nga we byavudde wali eri mu disitulikiti ey'e Nakasongola mu ngeri emu atugenda kubeera nga tutunuulira Secretary General w'ekibiina ekya NUP David Lewis Lubongoya nga bwe twakutegeezezzaako nti ekibiina ekya NUP akyawaddeyo ekiwandiiko nga kyagala okujeyuninga omukago ogumanyikiddwa nga ogwa iPod wabula ne kiteekawo wansi obubaka obugamba nti newankubadde nga twawandise ekiwandiiko nga tugenda kuyingira mu iPod wabula twateekayo omusango mu kkooti ogwokyagenda maaso n'okubeera nga guwozesebwa musango ki nno byonna tugenda kubeera nga tubyetegereza mu maaso wano nzikiriza munywanyi atukolemu katono nnyo bwe kati then ate nkomewo atusosootole ensonga zonna. DPTV Uganda, Dawn People Television. Buterevu DPTV Uganda Dawn People Television ajogena maaso n'okubeera nga wekkaanya era nga gwe nga oli mupya ku mukutu guno agenda kusaba mu buwombeefu obw'ekitalo agenda maaso n'okubeera nga osubscribinga ajjukira buli w'osubscribinga obeera omu ku abo abantu abasooka okufuna obubaka ku ssimu yo tabu yo kompyuta yo akisinziira gadgeti yonna gy'ogenda maaso n'okubeera nga okozesa kale no subscribinga ensonga egenda kubeerera ddala masavu kale ate gwe tuzenga tutambula naawe agenda maaso n'okubeera nga otuweera video yaffe eno like ekigalo ekyo mukwano gwange ekyotuwa akiyambako video eno okudduka ku speed eya yiriyiri ate munywanyi netuuka ku muntu oyo yennyini eyeetaga okubeera nga awulira information eno gwe ayina kyoteesa oba kyowabula team comment section tuwesange wansi atugenda kubeera nga tukuddamu buli kimu akyogenda ogenda maaso n'okubeera nga obuuza kale nno njagala tutandikireko ekibiina ekya NUP Jabuvuddeko ennaku ebbiri emabega akyavuddeyo ne kiteeka ekiwandiiko naddala ku bibanja byakyo okwabadde ekibanja ekya Facebook kwoteeka n'ekibanja ekya X ng'ekiwandiiko kino kiraga kyabaddeko omukono gwa David Lewis Lubongoya era nga kyagala kwegamba Koti jebuvuddeko parliament yavaayo anegenda maaso n'okubeera nga eyisa etteeka eri ebibiina byonna eby'obufuzi nga kya eyagala nti buli kibiina ekiri munda mu ggwanga lino Uganda nga kirina omubaka mu parliament mu kubeera nga kyegatta ku iPod kumpaka kale nno ekibiina ekya NUP kyokka ku bibiina ebiina ababaka kyekibiina ekibadde kitannaba kubeera nga kyegatta ku mukago guno wabula mu kubeera nga baayisa etteeka lino bateekako obukwakkulizo obw'enjawulo kale nno nga beera bwe baali bakiyisa anyinza okugamba nti baali batagetinze ekibiina ekya NUP kale nno ennaku zabadde bbiri emabega ekiwandiiko kino ne kifuluma nga ekibiina ekya NUP kyawandiikidde abakulu bekikwatako nga kisaba kyegatte mu mukago guno ogwa iPod wabula wakati nga tekinnaba kubeera nga kyeyungako officially waliwo ebintu ebyawandiikibwa wansi nga biraga nti waliwo omusango mu kkooti naddala mu kkooti etaputa ssemateeka nga bawakanya ensala oba oliawo parliament gye yagenda maaso n'okubeera nga ekolamu ennongoosereza era okusinziira ku David Lewis Lubongoya omusango guno agwazzeemu mukwano gwange ne gugenda maaso n'okubeera nga gutojjera ng'ebigambo bwe babyogedde akwabaddeko Kanso Elias Luyimbazi Nalukola akwoteeka ne David Lewis Lubongoya anzikiriza mukwano gwange atusooke tubafune then ate omanyi ki kye baagambye ku nsonga eno bwawo tteeka ekibiina ky'ebyobufuzi ekirafuubanye ne kituuka n'okuleeta abakiise mu paalamenti kifuna omutemwa lwaki mwagala bali batubijjise bubijjisa baleme kubeera nga tufuna ekyo ekirina okujja ewaffe bwe zijja kiri mu mateeka naye n'ebirungo ebirala ebyetteeka tubitunuulira si ssente zokka wabula ebivuga egoberera amateeka kanyongereko ensonga kubanga mwendoza ene baluwa mukiraba yawandikibwa Mao nga ennaku 25 z'omwezi ogw'omunaana 2025 nawandikira akakiiko k'ebyokulonda nayogera ku Democratic Party, FDC, Justice Forum, NRM, UPC ne PPP kakati kyetugamba ene baluwa teri mu mateeka
ine baluwa emenya amateeka naye kyetwagala mutegeerere nti etteeka lino lyonna okuleetebwa mu palamenti lyali ligendererwamu okulwanyisa NUP kakati kale byebyo ebyagenze maaso n'okubeera nga biva wali eri ku kooti etaputa ssemateeka wabula akyenyinza okubeera nga nkugamba nti ebibiina 6 byo byavaayo dda ne biraga nti byo bijoyininze ku iPod era nga okusinziira ku nsimbi ezirina okubeera nga zigabibwa kugamba nga zirina okuweebwa bino ebibiina naddala ebiri mu Uganda nga birina ababaka mu palamenti balaga nti ebibiina biri 6 byokka era nga NUP mu kuyingira iPod essaawa zino erina okubeera nga etuukiriza obukwakkulizo obwo oba osobola okukiyita memorandum of understandings kuliko terms and conditions obwateekebwawo nti omuntu yenna okuweebwa ensimbi olina okubaako obukwakkulizo bw'osayininga kale nno ekibiina ekya NUP kikyagenda maaso n'okubeera nga kitadde gavumenti ya Mwami Museveni akunninga era gwe musango ogwo agogenda maaso n'okubeera nga olaba gwe babaddemu olunaku luno olwaleero olwokutaano olwali lwateekebwawo okubeera nga baddayo okuwulira omusango guno wabula ate kinnaba kubeera nga kisoboka ebintu bikyalimu kigoye weezinga kale nno nga bw'omanyi anti kooti eyinza okubeera nga esamula omusango guno nga bweziguze gweyoleka wabula katulinde ekinaava mu kooti eyo atujja kuddamu tukutegeeze ebinaaba bivuddeyo kale nno mukwano gwange anzikiriza tusooke tuyiseewo ensonga eno nga bw'omanyi nti ebiseera ebisinga omuntu oyinza okubeera nga omulaba mu bukulu era nga gye twakulira baatugamba nti eriiso ly'omukulu awaddugala we walaba era nga batugamba nti amagezi munnange ebiseera ebisinga gabeera ga mutwe si ga mugejjo omukyala wuuno gwe twandiyise nakazadde w'eggwanga yavuddeyo ayina ebigambo byayogedde naawe byewulirireko onombuulira wansi mu comment section oba oyagala ntebe genda ogule entebe naye n'entebe bebiwayini oba oyagala ntebe genda ogule entebe naye n'entebe ziri mu guleedi oyinza ogula yebwayise oba eyekatwe oba eyawali ku batabata naye waliwo entebe ezivwebezo nga nazo za njawulo entebe ya Museveni givweeko wabula nze nkwebazaako ti muntu wawa abantu emirimu wakola otya bwotyo n'ababaka abategereka wabasudde kati gwe ngoga nti oyagala entebe bangambye ndeyo abategereka wabasudde kati entebe ogyagala luddako agenda ogula entebe wali ebwayise otuuleko n'amaliriza nga asinise kale nno ne weebuuza nti omuntu eyandibaddemu amagezi agategeera akooteeka n'okubeera nga asomesa naddala ng'ava mu kitundu kya wano ekya Buganda ekisinga ennyo okubeera nga kinyigirizibwa awo nno we nkugambira nzikiriza munywanyi neewole ku bigambo by'omukulu amanyikiddwako nga Sajjime nti munnange ekidomola ekitali mu mazzi bw'okikoonako bw'oti kireekaana nnyo ate ekirimu amazzi bw'okikoonako kiba kisirifu ndowooza otegedde wa kiki mbadde ntegeeza naye nga sijja kubeera nga nkirwako omukyalo ono olowooza kale tunaamulaba oba oli awo tunaamusalira omusango gwe mu Uganda empya wamma nga omukyalo oyo akyagenda maaso n'okubeera nga ayogera ebigambo ebyo nze nsuubira omukyalo oyo yandibadde alowooza okusingako awo omukyala muyivu asobola okutuwa reasoning ye ng'esingako awo wamma nzikiriza His Excellency olunaku olwaleero bw'abadde ava ennakasongola eyo nga bw'olaba awo omwami gw'olengera mu t-shirt eya NRM asigamba nti nno babadde ku laale ya NRM His Excellency abadde agenda maaso n'okubeera nga ayitawo kale nno nga bw'omanyi His Excellency ebiseera ebisinga tumuyita omwagalwa w'abangi ate oyinza kubeera nga omulabako n'osigalawo otudde kale nno n'omwami oyo bw'amulabyeko amasannyalaze aga free phase mwe mwenna abaali bamulabyeko muyinza okunjulira nti bw'omusemberera bw'oti owulira nga n'olutiko lukumeze kale nno nga mwanattu w'omulabako toyinza kubeera nga osigala kyekimu His Excellency bw'abadde akomawo ng'ava wali eri mu bitundu eby'ennakasongola omulenzi oyo gw'olaba akutte ebbendera y'eggwanga lino erya Uganda wakati mu t-shirt eya NRM ayimuse n'akuba omulanga nagaba naye yoyo waffe omwana owakuno kale nno katusooke tulabe embeera nga bwebadde then ate wamma nkomewo tusosootole ensonga zonna jangu
omuceere muganda wange bajoyinize konkoyi yaffe bajoyinize konkoyi ya Nobu. Oh my goodness. mukwano gwange okulikayo mu katambi ako kale nno nzikiriza ansooke nkulage olugendo lwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yabadde nga ayolekera ebitundu eby'Nakasongola. His Excellency nga bulijjo ajjukira nti olunaku olwaleero zibadde ennaku z'omwezi 10 omwezi ogw'ekkumi mu mwaka 2025. His Excellency yasimbudde olugendo lwe ng'ava wali eri mu maka ge agasangibwa e Magere. Olunaku balutandise n'essaala era nga bulijjo nti ebiseera bisinga obanga onofuna ebintu ebirungi mu bulamu osooka kubeera nga webaza Omukama Katonda olw'ekirabo eky'obulamu kyakyagenda maaso n'okubeera nga akuwadde era yabadde saala ng'ekulembeddwa mu mwana mulenzi amanyikiddwako nga Dennis City. Bwe batyo baabitaddemu engatto bwe batyo ne batandika okubeera nga bakwata epanvu ne bayitinatina era nga olugendo lwe bayiseemu nga bagenda lwabadde oluguudo lw'Ezirobwe. Bwe batyo bamunaanika ne bagwa ekikyusa ne bamenya ne bagwa ku main road eyabadde egenda eri mu district ey'e Nakasongola. Ebintu mukwano gwange byabadde birungi nnyo nnyini ddala era nga w'obalabyawo abalantu awo w'obugenda maaso n'okubeera nga obeetegereza buli eyabadde akuba ku His Excellency amaaso yabadde agenda maaso n'okubeera nga amwenya anti nga omwagala w'abangi alabiseeko eri gye bali ayogere ebigambo ebibaluma lwa nsonga nti gwe balinamu essuubi ye President wa Uganda addako mwaka 2026. His Excellency nkugambye live awo wonna nga zikwajja wabula twagenza okubeera nga tutuuka e Nakasongola era nga live zikyaliko wabula His Excellency bwe yakutte omuzindaalo ate awo ebintu ni mukwano gwange ne byongera okugenda maaso n'okubeera nga bitabuka era nga abasinga obungi nkakasa nti awo we mwasingidde ddala okubeera nga muvaako nti jaama ez'omulundi guno zaagenze maaso n'okubeera nga ziyita obanga oba oliawo ziyitirira. Ajjukira nti district eno ey'e Nakasongola erimu ebintu bingi kwoteeka ebyobugagga eby'omu ttaka akwoteeka n'ebyo ebirabwako era nga district eno ey'e Nakasongola bagenda maaso n'okubeera nga bagiteekamu kye bayita Luweero Industries. Kale nno Luweero Industries egenda maaso n'okubeera nga eweesa ebintu eby'enjawulo agamba nga emmundu ekola emmotoka ezo ezitayitamu masasi ekola bomu bwegamba jaama zaabadde zirina okubeera nga ziteekebwawo wabula newankubadde nga live bagenze maaso n'okubeera nga baziggyako ebigambo byonna twabifunye byogenda maaso n'okubeera nga owulira era atwatandise nga His Excellency bwe yatuuse naye nga sinaba kubeera nga nkwongerayo njagala nsooke nkulage ku mbeera eri e Nakasongola. His Excellency gye yakubye olukuŋŋaana nga bw'olabaawo abantu bagenda maaso n'okubeera nga ebidiba ebyo by'olaba amazzi ago g'olaba atabagakuba mu bulooka mazzi ago ganywebwa byenkugamba nali mbaddeyoko agamazzi ganywebwa era nga woolabaawo nti osooka n'owenjulako awatali bisubi woosena n'ente bwe zimaliriza ate nno zo zirinnyamu bulinnya tezirina mpisa era nga bw'olabaawo nti bwe zijja zirinnyamu bulinnya ne zinywa ne zeegendera akati naawe omuntu anoonya amazzi ag'okunywa ojja buzi n'ofumbako mafumbe n'ogenda kati n'ekyo kidiba ky'olaba tekyabadde wala nnyo oyinza ogamba nti twanoonyeza kidiba kyeyo akyabadde kumpi nawe abadde olukuŋŋaana lwa NUP. Kansooke nkulage ekidiba kino kye njogerako. Mbalamusizaako baganda bange mwenna abatulaba. Eyo y'embeera eri wano e Nakasongola mu kitundu kye bayita Kalungi bwe baatadde laale y'omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu era ye yawo laale n'omukulembeze waali amannya n'eddoboozi batokke yenze munnamu. Ekintu kye mulaba wano eno luno luzzi gegana amazzi abantu ge basharinga n'ente. Twabagamba nti omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu mwe muleeta eno mu nsiko ebiseera ebisinga muba mumuleese wali evidence oba wali obujulizi nti gavumenti eno eya Yoweri Kaguta Museveni teyina kyekoze. Basinga mwade mumutadde Nakasongola mu tawuni bino twandibitabe tutya singa Kyagulanyi Ssentamu mwabadde mumutadde e Nakasongola oba eri ew'e Kakooge wantwanditegedde tutya nti waneeno
abantu basharinga amazzi n'ente oba n'ensolo kyetubadde tubagamba oba mukitegera baganda bange ekirala mu kifo kino kyennyini kalungi nga boolaba eno yonna bagambe bagenda tuteekayo nuclear plant era abantu bawano babagobyewo. Alright, byebyo awo nno wabadde olukuŋŋaana era His Excellency yagenze maaso n'okubeera nga atuuka. Jjukira buli watuuka mu kitundu wabeerawo essanyu eritali lya bulijjo era nga yagenze okutuuka awabadde venue awabadde olukuŋŋaana luno nga Big Eye Big Liiso yali mu kitundu yakuba abantu omuziki enduulu emizira anegigenda maaso n'okubeera nga gyeyolekako mu mbeera eyo. Kansooke nkuwe embeera nga bwe yabadde nga His Excellency atuuka mu kifo. Yabadde vibe wakati nga His Excellency atuuka wabula era bwe yatuuse Honorable Goretti Namugga yagenze maaso n'okubeera nga amwaniriza n'abagamba nti His Excellency ye mumulabye oba just temunaba kubeera nga mumufiiringa era gabadde masanyu merere nga His Excellency era baddamu okumwaniriza officially akati naawo nga bamugenda maaso n'okubeera nga bamubugiriza anabyo katusoke tubifune. Chagulanyi Sentamu, Robert Chagulanyi Sentamu, a people power, our power, NUP, everywhere. Abagenyi bakwatibwa President tusaba wetuulireko taata naye abantu bakulengedde. President mulabye bulungi mumulabyeko mukwengaza z'amaanyi ezaniriza President waffe. President tulina Kasongola ku kyalo kalungi sub county ya kalungi kitegeeza nti byonna biri bulungi si kyekyo ebizibu mwabituwulira President mugenda. Alright, kale awo embeera nga His Excellency bamwaniriza nate officially abwe twavudde awo mba nkutegeeza nti omukolo guba nno gutandise officially era nga n'ebiseera ebisinga atukuba oluyimba lw'eggwanga akwoteeka ne anthem ey'ekibiina ekya National Unity Platform era nga awo ekiba kiddako atuddamu okubeera nga tufuna speech ez'enjawulo okuvaako mu bantu abamu ku bakulu abava mu kibiina ekya NUP era omukolo bwe tutyo abwe twagugjeeko akawuuwo era nga eyasoose okubeera nga akwata omuzindaalo yabadde leader of opposition amanyikiddwako nga Joel Ssenyonyi. Joel Ssenyonyi ayina naye ensonga ziyagenze maaso n'okubeera nga akaatiriza. Yagambye nti ffe ekizibu ky'eggwanga lino ffe kizibu ekya Museveni ekisingayo era n'agamba nti ate ekyennaku ekisinga okubeera nga kibi mulaba wano Nakasongola we tuli Museveni yafuulirawo ddala maka. Katusooke tumufune. Nti amaano gagwire gyebizibu bizze mu State House ey'amaanyi Museveni. Sebo amaano gagwire kitegeeza nti ebizibu bizze. Sebo yekwe bizibu ebya Museveni mwebale kwiza mu bwingi. Batugambye wano nti waliwo yategese omuceere Samuya naye ne mugamba nti omuceere be
muzze wano mu bungi kubanga mwagala nkyukakyuka bane mwekubireko mu ngalo kati nswikirize kubanga saagala pulezidenti abule. Mr. President, kitange bajjajjange bagalamidde wali ekisaalizirwa mpanga kakati wano sebo oli waka era ne babeera bakwatako pulezidenti kyasinkubira akasimu sebo tukwaniriza Nakasongola. Nakasongola eno disitulikiti y'amaanyi nnyo nyini ddala, erina ebyakabi bingi, erina minerals, erina amafuta, erina ebyobugagga bingi. Naye bw'otambula mu Nakasongola muno oyinza okulowooza ozzayo mu 1900. Obwavu buyitirivu eno abantu babyogeddeko. Ennyanja eri wano naye abantu banywa amazzi aganywebwa ebisolo. Ekyo kirina okukoma mu Uganda empya, kirina okukoma. Leader of opposition nga bw'obirabyawo teyakomyawo, yagenze maaso n'okubeera nga ayogera ku kyeya. Bwe njogera Nakasongola mukwano gwange kwegamba bwe bibeera nga bitundu oba kale nga otuse mu kitundu kusanga kyeya, omuddo oyinza okulowooza nti oba eyo bagugobayo bugobi, ate akasana bwe kagenda maaso n'okubeera nga kaaka ebintu abisukka. Kale nno a leader of opposition nakyo ekyekyeya yagenze maaso n'okubeera nga akikoonako, era nabyo njagala tubifune. Tubeera tutya mu 2025 ng'ennyanja eri wali naye ng'ekyeya kikubye ekitundu kyonna. Kati ffe mu Uganda empya twagala okukozesa irrigation nga temubonaabona, nga munywa amazzi amalungi nga tugajja eri mu nnyanja, nga ebirime byammwe tebikala, ng'ennyanja eri wali. Kati ebyo twagala okuleeta mu Uganda empya. Uganda empya gye twogerako twagala obwenkanya, nga bw'obeera ku ttaka lyo ly'omazeeko emyaka n'ebisiibo libeera liryo. Omuntu yenna ayagala ettaka lyo alina kutuula naawe ku mmeeza n'agamba nti njagala kutunda ttaka lyo, n'omuwulira sente z'oyagala, era n'asooka ng'osoose kukkiriza balirewe, osooka kukkiriza nti kale njagala kukuza ttaka lyange nga bw'osabye. Bw'omala okukkiriza n'omugamba nti nze njagala sente bwe ziti, n'akusasula mu bulungi, awo n'omanya nti kakati ettaka lyange ndimuwadde nga nsasudde. Si bino ebyekiyaaye mu nuclear plant mbu simanya ki, ebyo mu Uganda empya twagala bigoba. Musobole okweyagalira mu ggwanga lyammwe. Kambabulire kano muyinza okuba temukimanyi. Waliwo ebiteeso ebyayisibwa eddako nga bagamba naye Nakasongola eno nga bweri ennungi, nga bweri flat bulungi, lwaki Nakasongola tefuuka capital city? Mwabiwulira? Kakati ndoza mumanyi lwaki baagala kubba ttaka lyammwe wano. Kubanga waliwo abalengera ewala ne baga kati katujje tubagobe. Mu ngeri y'emu, Rob yavuddeyo n'agamba abantu b'e Nakasongola nti Nakasongola bwe tubeera nga tubikkula ebitabo, baani abakyasingidde ddala okubeera nga babba obululu? Mwami Museveni asinga kubba wano Nakasongola bululu, era nga obululu obuva e Nakasongola muganda wange tebabukutteemu bitooke bye bigwa. N'agamba newankubadde nga Mwami Museveni abba obululu bw'e Nakasongola ate y'omu yabagobaganya ku ttaka, era n'agamba anti waliwo ne kyempulira nti ebiseera bino balina kye bagenda okubaleetera, babagobe ku ttaka lyammwe limuliveeko, mbu bo balina bye bagenda okuzimbawo abakulu. Nabyo katusooke tufuniye ddala leader of opposition ng'amalayo ensonga zino. Future ya Uganda yemmwe yeffe. Kalwaki twesiba ku bakadde abali mu lweggulo olw'obulamu lwabwe? Nakasongola eddimu lye tubawadde nga bwe muzze mulonda Mwami Museveni nga n'okubba bwabba sebo pulezidenti nkuloopera eno Nakasongola baatusibako n'ekyokugamba nti ente zironda. Ku lwaki? Kubanga osanga ku polling station ng'abantu abali registered bali 200,000 naye obululu obuvuddewo mbu 400. Kati abantu ne bagamba kirabika ente z'e Nakasongola zironda kubanga abantu 200 balonze n'ente 200 ne zironda. Bane bemala okulonda akalulu kammwe mulina okukakuuma. Bwe mumala okukakuuma bwe bakazanyiramu nga tukabanja kubanga twagala kwengwanako, twejje mu bwavu
tulwanire ettaka lyaffe bino byebatugoba ngu simanya bagala kuleeta nuclear plant tubikomye ng'ayagala ettaka lyalina kutuula naawe n'ateesa n'omusasula obulungi. Abantu bangi babagobye ku nyanja kati baagala mukole ki? Baagala mufuge babbi mu ggwanga eryammwe mubonaabonenga Katonda yabawa ennyanja. Ffe tetwagala okukola mu Uganda empya kubanga kye beekwasa nti abantu abamu bavuba bubi kati omuntu omulala n'ataganyulwa. Kati bwe kibeera bwe kityo kitegeeza nti buli omu omugobe ku nyanja. Kale byebyo ebimu ku bigambo bya leader of opposition Joel Ssenyonyi ng'agenda maaso n'okubeera nga ategeeza abantu b'e Nakasongola. Ajjukira nti tukugirayo ebimu ku ebyo eby'ensonga era omu ku abo abantu abalala abagenze maaso n'okubeera nga boogerako eri bannakasongola abantu b'e Nakasongola yabadde omukulu amanyikiddwako nga Honorable Lutamaguzi Paulson Semakula. Nonno nga bwe yakyogedde wali eri ng'ali ku kisaawe eky'Ekamuli wali eri mu disitulikiti ey'e Nakaseke yazzeemu n'akitegeeza nti byonna Mwami Museveni bikole okola otya kagwake keetonye kabeere lubaale kabeere Katonda kakutandanga n'okwata mu kalulu ka bannayuganda ke bawadde His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'okakwatiramu bw'oti nga neyo bavuunika anti agwe mulundi gogenda okubeera nga osiibudde bannayuganda era bw'obanga weetegese kakwatamu si buli addala bannayuganda okakwatemu kubanga ogenda lumutodda era nabyo katubifune. Mulundi guno wakakwatako we tutandikira naye ku mulundi guno wakakwatako we tutandikira. Ndagaano bw'obanga ozze mu kalulu kano nga weekubagiza mbu simanyi bajja kuwamba simanyi bajja kukola ki. Eno ye ndagaano yaffe gye twasayinize buli lunaku Museveni abba akalulu ne bakwata baganda baffe ne babatemula ne tukaaba ne bakwata baganda baffe ne basiba nga tebalina misango ne tukaaba ne batubbako ebyobugagga byaffe ne tukaaba ne batutwalako ettaka ly'abajjajjaffe ne tukaaba ne batugoba ku nnyanja ne tukaaba. Naye kano akalulu yegenda okuba endagaano tumugamba akakwateko akabbe we tutandikira. Mu maaso go kubanga tuludde ebbanga nga tulina abantu baffe nga balowooza nti Museveni Katonda, tulina n'abantu abatategeera balowooza nti Museveni Katonda. Twagala okubazzaamu amaanyi nti Museveni muntu nga ffe, ate twazze n'essuubi epya Mr. President kubanga wannonda nga minisita w'ebyettaka amayumba n'enkulaakulana y'ebibuga. Tukimanyi nti abamu ku mmwe babawadde ku ssente za PDM, abavubuka babawadde ku ssente z'abavubuka, abakyala babawadde ku ssente z'abakyala. Singa okeera enkya n'olonda Kyagulanyi, ezo ssente tugenda kuzibasonyiwa. Ssente zammwe tulina bannaffe tumutuulirize, tulina bannaffe babadde nga bajjako omusolo gw'amayumba. Mulya kye bayita ground rent, bw'obanga babadde bakuggyako omusolo gw'amayumba. Eno gavumenti yaffe ya National Unity Platform ngezze olw'okuba twagaliza buli munnansi okuba ne wasula omusolo gw'amayumba tugenda kuguwera. Abuterevu ayoyo omubaka akiikirira abantu b'e Nakaseke South amanyikiddwako nga Honorable Lutamaguzi Semakula, naye nga abantu bangi abagenze maaso n'okubeera nga boogera ku lukuŋŋaana olwo, wabula atukugiddeyo eby'ensonga. Awo ndowooza mubeera mumanyi ekiddako, era Honorable Lutamaguzi nga tumuvuddeko His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo, President w'eggwanga dino erya Uganda addako mu mwaka ogwa 2026 yagenze maaso n'okubeera nga akyamula abantu be ab'e Nakasongola nga bulijjo tagenda maaso n'okubeera nga abalekerera, era bw'atyo yabakyamudde buli muntu yenna n'asooka afuna vibe, then ne balyoka bagenda mu bigambo eby'ensonga. Katusaka tulabe era singa olaba akatambi kano mu byaddala notasimayiringa omanyi oli mulogo. Tugende.
sebaduka yasomera bini ebisembayo mu myaka gy'ensanvu yagala kusomera musaba ne busajja bwe olwebyo bye mutukuze batulugunyiza ensi ne bakamala ennyanja ne bagiwamba mujoze y'abaluli ne mukamala entawa ya bule people power our power NUP everywhere people power our power NUP everywhere kunga Uganda kunga kunga Bururi kunga kunga Nakasongola kunga ra ra. Okay, yoyo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo era bwe yabase omuzindaalo ogwo yagenze maaso n'okubeera nga ategeeza abantu b'e Nakasongola nti Mwami Museveni ono mumulaba takomye kyakubeera nga atufuga obumbula wabula ateeseewo nnyo enjawukana mawanga era n'ategeeza nti okumanya nga Museveni alesewo okusosola mawanga waliwo n'ekintu ekiraba kugamba nga bw'olaba omuntu ava mu ggwanga eddala baakuteekamu kiri nti oyo abeera mulabewo era singa His Excellency anaakwata obuyinza gwe bagenda okusookerako n'okubeera nga bagoba kino alina engeri gye yakitaanyizaako ndowooza nsooke nkikuwe then ate nkomewo. So tetwogerako kati si byakuloota byembagamba bisoboka byembagamba tugenda bikola byembagamba yemmwe mugenda tuwa obuyinza okubikola. Baganda bange kambabulireko ensi esobola okukyuka era kuguno omulundi this is the opportunity. Tulina opportunity ekomya okubonaabona kuno. Tulina opportunity funa omukulembeze nga wa generation yaffe oli omusajja ali myaka 8 naye ate talina na mutima gwagala nsi. Ife tuli cosmopolitan. Museveni kyasobola tufuga atufuze nga twawulayawula nga akutiisatiisa kyono bw'anaafuuka pulezidenti agenda kugoba kubanga atali wa kabira ye. Naye Museveni asinga okusosola mawanga genda otuline mu famire ye bonna bava mu kika kimu bamanyi n'okwewasa kubanga tebaagala bantu balala bayingire mu musaayi gwabwe. Tutunuulire, look at us. Tandikira mu nyumba yange. Tandikira mu nyumba yange ojja kusanga nti Uganda etandikirawo kubanga tuli mawanga ga njawulo. Eyo generation empya abaana baffe bali across Uganda twagalana twawasiŋŋanya dda. Tunuulira bakyali bange bw'aba si Munubbi abeera Muluuli, bw'aba si Muluuli abeera Munyankole, bw'aba si Munyankole abeera Mukiga, bw'aba si Mukiga abeera Musoga, bw'aba si Musoga ali mix bwe tutyo bwe tuli eyo ye Uganda empya. Bwatyo His Excellency byagenze maaso n'okubeera nga ategeeza era His Excellency yakoonyeko ne ku nsonga y'okumubulookinga alabike nti nno tasanga bawagizi be oba oliawo na bonna abawagira ekibiina ekya NUP nga bwe bazze bakikola nti emirundi egisinga bamukugira era ne bamuyisaako mu byalo wabula ku bye nawuliddeko nti munnange kakati ate akaalo kanyuma tekamanyi na tawuni nti ebiseera bisinga omuntu obanga otambula mirembe gyo abakuyisa mu tawuni naye woofuna ku mukisa oguyitako mu byalo n'omanya bw'onookwata obuyinza wonootandikira jjukira nti ebiseera bisinga bwe babeera bamutambuza bamuyisa mu myalo eyo ne bamuyisa mu nguudo enfu bagamba ne bamulaga ensi ng'eri wala nnyo nti emyaka 40 ge bagenze maaso n'okubeera nga batufuga ng'omuntu omu yekka yatufuga oba oli awandibaddewo ekikyuse naye nga bw'otunuulira eggwanga lino Uganda nga lyadda nnyo emabega era nga yonna gye bamuyisa amakubo oyinza okugasanga ng'oluusi emmotoka za kusindika oluusi ne zitta emmotoka z'abantu ebyetambula kugamba ne bibeerera ddala nga bizibu nnyo nnyini ddala era nga bakuyisa mu byalo akikuwa omukisa ogw'okulaba ku malwaliro kwegamba nga goyina okutandikirako agamu gava dda ne ku mutindo amasomero go tegabeerangako na ku mutindo just lwakuba nti batwalayo baana kubasomesa naye nga gw'omutindo nabyo katusooka tubifune. Bakulembeze abalala bangi nga bagenda Nakasongola. Mwebale kwagala nsi yammwe. Mwenna mukimanyi nti tetwandibadde wano
kubanga tawuni eri wala nnyo okuva wano, tetwandibadde wano kubanga neeri ewali abantu wali ebisaawe. Okusooka tumemotrebo in this mic, okusooka bagaddewo amakubo nga tebaagala tuyite mu main road. Twabadde tusobola okubisamba ne tuyitawo, twabadde tusobola okubibuuka ne tuyitawo, naye ate netumanya nti neeno mu kyalo gye batusindika waliyo abantu bebalimbalimba bebatiisa okuva e Kampala okutuuka no tuvugidde essaawa 6 naye essaawa 6 ezo tetuzitusaze, tuvuze nga tuvugira ku bikubo ebibi ennyo kubazira obwe paka wano, naye tetubisaze. Omanyi lwaki tebitusaze? Kubanga tulabye bwe tulina okutandikira. Tulabye amasomero nga emotoka ebeyitawo nga abaana basiibawo bazanya ababa baze ku ssomero, abaana tebasoma omwezi mulamba kubanga abasomesa tebabasasula. Sente zirina okusasula abasomesa, baziguliramu abantu omuceeri basobole okujja babeerawo balagenda. Alright, bw'atyo His Excellency nange ngategeeza abantu b'e Nakasongola ati twabadde tulina amaanyi lwa nsonga nti mutulabeko nga tujja tubibuuka, twabadde tusobola obibuuka wabula bwe baatusindise eno twakitegedde nti NUP is everywhere. Buli wogenda mu kasonda k'eggwanga lino Uganda wabeerawo ekibiina ekya NUP nga neeno waliyo abantu betusobola okutuusaako information eno. Kale nno mu ngeri y'emu His Excellency nga bw'omanyi nti ebiseera ebisinga wabeera ku muzindaalo ne bayogerera essaawa nga 5 oba toyagala amale ate yalemye kubeera nga aseenya. Gambye nti amagye g'eggwanga lino erya Uganda mugalaba ngamba aga UPDF ebiseera ebisinga bagakugira nga weesanga nti abalina cepe ez'amaanyi babeera bava mu region y'emu. Kakati gwe bw'ojjanga oli naye ate nze ne mmala ŋŋendayo ndowooza ng'osobola okubeera nga obonaabona. Kale nno yagambye nti bagenda kufuba okulaba nga buli ayingira mu magye g'eggwanga buli muntu abeera n'omukisa nandiki nti oba ova mu westani, oba ova mu northern, oba ova mu eastern, oba ova no mu central, bw'obanga oyina ebisaanyizo byonna ebikukkiriza okuyingira amagye g'eggwanga ojja butereevu ne bakuwandiisa n'osaavinga era bagenda kuwa ebitiibwa byo nga kisinziira ku mirimu gy'okoledde eggwanga lino erya Uganda, si lwakuba nti no oba ova mu region emu nga bwe bazze bakitulagako. Kale nno nabyo katubirabe era nga omukulembeze akyayogera. Listen. Ti mu Uganda empya ojja kuyingira mu magye ng'olabamu General Muteso, olabamu General Muganda, olabamu General Munyankole, olabamu General Mululi, olabamu General Musoga, nga Uganda nga tewali kusosola mawanga. Ekyo bwe kigenda okubeera mu Uganda Revenue Authority, bwe kigenda okubeera buli kitongole kya gavumenti, tugenda kubeera mu Uganda ng'etugatta ffenna nga tetwawulayawula. Naye mmwe ng'abantu b'eno manyi muli balunzi. Nze kitange yali mulunzi. Bino ebintu twakuma biraba ddadda ensinga ze Somalia ze zirina okufaamu ente kubanga omusana guzze. Eno ensi bagiyita Pearl of Africa. Neyanziza siwo. Eno Uganda bagiyita Pearl of Africa. Tubeera ne season ezisukka 5. Dan magic. Kunganyezo se teka kuziri. Baganda bange nti bino bye mbagamba si biroota. Bino wuliriza bulungi nnyo. Bino bye mbagamba si biroota. Bino bye mbagamba musibya mu kampeyini. Bannange manyi nti mwatulonda dda ne luli we waliwo covid nga batulemesa okatuukako mwatulonda naye katubatuuseko size wano basaba kalulu. Wuliriza babbayi bange size wano basaba kalulu, eyo lebo twagivaako dda. Manyi nti akakalulu mwakampa dda. Nzize wano kola ki? Wulira, nzize wano kubalaga Uganda empya. Nzize wano kubalaga kike mulwanirira. Nzize wano kubalaga nti singa olonda Kyagulanyi n'afuuka pulezidenti kiki ekigenda okubeerawo.
Alright, Mitembo yabadde ayogerako n'abantu be Nakasongola. Nga nno olina okubeera nga oli muwuliriza nnyo, kale nno His Excellency bamuyisiza mu byalo n'alaba engeri abantu baffe bano gye bagenda maaso n'okubeera nga babonaabonamu ate bwe kituuka ku by'okulima nga ropu yakikonyeeko nti ekyeya kigenda nnyo maaso n'okubeera nga kisumbuwa abantu bano nti osobola okuyita kasooli yenna ng'akutte mu mbinabina ab'osanga amatooke nago nga munayegeego ge bayita simanga balina erinnya lye bayita obutooke obwo obutonotono obwo nnyoko yalimawa yagambye nti singa tutuuka mu Uganda empya kale nno omulimi era ogenda kulya nga mulimi era ng'omulimi ojja kusigala ng'olya nga mulimi nga bwe kyali edda kale nno yagambye nti ebyokulima ebyo naddala ebyokulima n'okulunda mukwano gwange kigenda kubeera nga kiri talatibu nnyo nyini ddala kale nno akatusooke tulabe message His Excellency gye yaweereza abalimi n'abalunzi. Mu Uganda empya ebyobusuubuzi bigenda beeyagaza abalimi ebirime byammwe bigenda kuba n'ebbeeyi kubanga n'ezi cooperative zigenda kuddawo gavumenti kigenda kuba kigikakatako nnyo okulaba ng'ebalansinga ebbeeyi y'ebirime ng'abalimi baayo nga beeyagala nga bafunamu tebagenda kubeerawo misolo gino gyekanamye no gavumenti egenda kuba esapootinga abantu baayo okugaggawala amasomero gagenda kufunctioninga ng'abasomesa basasulwa oba osomesa sciences oba osomesa arts ng'osasulwa nga bw'osaanidde ate ng'osasulwa mu budde abaana bagenda kusoma si kusomera bwereere kwokka naye n'okubaliisa gavumenti ejja baliisanga ku ssomero ate ezo sente si nnyingi nnyo. Oli ayinza okumbuuza nti ebobi ng'osuubiza ebintu bingi nnyo ezo sente zigenda kuvaawa mubalaba bulijjo abasajja n'abakazi ba Museveni bakozesa bagamba Bobi Wine abasuubiza ebintu ebitaliyo sente zigenda kubaawa bannange nze mmanyi sente we ziri bw'oba ogoberedde ebiwandiiko bya IGG buli mwaka batubbako triliyoni 10 every year we lose 10 trillion shillings in corruption kitegeeza mu myaka 5 batubbyeko triliyoni 50 ezo triliyoni 50 jako triliyoni 2 oziteke ku saidi triliyoni 3 zisobola okumala okukola zino enguudo zonna buli luguudo olw'ettaka mu ggwanga muno n'otuyisawo na balansi ne tukola n'enguudo ezigenda ku luzzi bwe tuba twagala. Bannange bino ebintu bye mbagamba singa tebabikolangako mwandirowoozezza nnimba naye Amini yali abikozeeko. Singa bino ebintu tebabikolangako mwandirowooza nnimba naye tunula mugende ku intaneti mulabe ekiri Burkina Faso omuyayi tawona bikola abayi ngenda bikola. Alright, bwatyo His Excellency era yayongeddeyo n'amaliriza ne kano n'agamba nti kati bw'otunuulira ffe nganze abavubuka abayina amaanyi n'ekiwago naddala ne bali bakadde baffe be balimbalimba bangi babalira ente zaabwe bangi balya ne lumonde waffe balya buli kimu ekyaffe naye ne bafundikira nga batubbidde emyaka 4 jjukira ng'ebimu ku byalwanya omusajja ono akwaliko okubeera nga agenda kukyusa obuyinza nti obuyinza bwobeere nga si bwakumala kulwanira wabula enfuga ebeere nga y'amateeka tuve mu buli obufuzi obwabali abafuzi ab'amatwale kakati nno atudde mu nfuga egenda maaso n'okubeera nga egoberera amateeka era no wano His Excellency yagambye nti bano abakulu basse ebiseera byaffe okumalira ddala emyaka 40 kale nno nga n'okuzimba kigenda kubeera nga kitwetaagisaamu akaseera but finally bwe tunaakwatira obuyinza mu mwaka gwa 2026 nkakasanga buli kintu kigenda kubeera nga kikyuka katulabe n'obubaka buno then ate nkomewo. Mutabani wange mwina myaka 18 19 20 plus ffe baatubbako emyaka gyammwe egy'obuvubuka tufubanye baleme kubbako mmwe bato baffe nammwe batabani baffe ne bawala baffe ebiseera byammwe eby'omu maaso. Baganda bange gibadde emyaka 40 years nziramu gibadde emyaka 40 years kino ekitundu tekiringa bitundu ebirala byonna kino ekitundu kya sacrificinga a lot
abantu bangi battibwa mu kino ekitundu, ebintu bingi bimwafiirwa mu kino ekitundu. Bazadde baffe bwe baali ku myaka gyaffe baasalawo batekinge risiki, baasalawo barisikinge buli kimu, bangi ne battibwa ne bafiirwa ebintu byabwe kubanga baali baagala okuteekawo Uganda egenda okwesimisa abaana baabwe n'abazzukulu. Yemwe baana baabwe, yemwe bazzukulu. Nze ndi mukulu wammwe ne Museveni yajja mbuyisa nyina emyaka 4 bangi kumwe mwali temunnazaalibwa. Emyaka gino gyonna batubbye bubbi, emyaka gino gyonna batujoze bujuzi, batuziza mabega. Njagala otunule bwe tuba twogera ku bikolobero gavumenti eno bye tukoze, teweetaaga kubikola bitabo. Look around you, tunula bw'otunudde mukyuke awo abantu bwe basena amazzi ge banywa mu kitundu ekirimu ennyanja. Sijja kwogera nnyo ku bizibu by'amazzi naye nja basuubiza nti mu gavumenti yaffe buli nnyumba, buli kyalo, buli kitundu kigenda kutuukako amazzi nga kataapu, ate nga buli kidomola kya nusu kkumi zokka. Bannange bino ebintu bye njogerako amawanga amalala galikola ng'amazzi bagajja ku ocean, amazzi bagajja ku ocean ne bagatambuza sometimes nga galina n'okuyita mu nsi emu gatuuke ewaabwe ne bwesanga nga buli nnyumba erimu tap to water nga gavumenti ekikola. Ffe tulina ennyanja buli wamu, tulina emigga buli wamu, naye kubanga tebabafaako, kubanga bamanyi mu bulamu omuntu omala kukonkalinga bwongo bwe. Marcus Garvey yatugamba you must rule the brain of a person in order to rule the body of a person. Bangi kummwe mukuze nga muli mu mbeera eno, omwana gwe bazaala mu slavery kizibu nnyo okumanya nti waliwo freedom. Era ekinyonyi, abantu abalunda ebinyonyi, ekinyonyi ekiri mu keegi, ekinyonyi ekiri mu keegi nga kyazaalibwa mu keegi kirowooza nti ekinyonyi ekibuuka mu bbanga tekiri nnomo. Bannange kiri nnomo okubeera mu bulamu obulungi. Bw'oyagala okulaba ebizibu ebiri wano tobiikula bitabo, tunuulira oluguudo. Laba oluguudo. This is 2025. So ffe bye tuza okukola si binene nnyo, tebeetaaga rocket science. Waliwo pulezidenti muvubuka nga ffe, tali waffe bamuyita Ibrahim Traore Burkina Faso. Bino ebintu byonna byonna byenjogerako abikoze mu myaka 3 ate nga namusinga n'okusoma. Bannange ngenda bikola. Kale nno ebigambo by'omukulembeze tebabigattako, era nga bwobigattako wobeera okoze ensobi. Era ndowooza nange siina nsobi yonna agigenda kubeera nga nkola okwagaliza akaseera akalungi. Obadde mulabi mulungi nnyo okuviira ddala eri gye twatandikidde n'okutuusa essaawa zino mwe ngenda okubeera nga nkusiibulira. Nga bulijjo ku byuma mbaddeyo ne producer wange amanyikiddwako nga Abe ku mapeesa, Mr Pilot the Brazilian. Nagenze maaso n'okubeera nga ngakwata wamu bwe nti mpoze ekirala ki the blue tick. Mbadde ne Abe ku mapeesa Mr Blue Tick wama te mbaddeyo ne munywanyi omulala bamuyita Rich Cats, naye abaddeyo okubeera nga alaba ensonga zonna bwe zitambula. Morgan Keys 56 official CEO Kalidalu content creator Alwero's finest lawyer w'omulembe guno amubeere bulungi amweraba.